Ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde ku mawulire agataliiko nfuufu twakulaze eggulira Minisita Diana Mutasingwa era omubaka omukyala ow'e nga ayombesa RDC w'e Hawa Ndege Namugenyi nga mulanga okutunula obutunuzi ng'abantu bagenda mu maaso n'okutwalira amateeka mu ngalo nga bamenya ennyumba kyokka nga talina kyakolawo. How do you break somebody's house? I have been hearing things about you and I keep quiet. Alagira RDC ono agende ku poliisi akole statement era ne ofiisi y'eggalwe ate agobe mu disitulikiti kubanga azaamulirako ebintu bingi. RDC tadda mu ofiisi y'e Buyikwe mpadde orders ate nga nakiteeka mu buwandiike basibe ofiisi adde ku headquarter. Twagala batuyambe ba RDC nga bano babajje mu districts. Ku lunaku olwo abantu ab'enjawulo bakwatibwa ne bano batwalibwa ku poliisi. Lwaki bwe batudde ne balaba ekigenda mu maaso ekyo tukivumirira bagende bakole statement. Kati omuwandiisi ow'enkalakalira mu ofiisi ya pulezidenti era ayisa ebiragiro ebikwata ku RDC n'okola ku misala gyabwe Haji Yunis Kakande ayengedde mu nsonga zino n'alagira Minisita Mutasingwa olunaku olw'enkya okulabikako mu kakiiko akakwasisa empisa yeewozeeko ku by'okuvvoola RDC mu maaso g'abantu kyayisa okuzannya obubi ebyobufuzi. Minisita bw'abanga alabika RDC alina obuzibu atugambe tumulumbe tumukoleko charges RDC bwoti tufunye report okuva minisita gundi okola bwoti naye tikyandibadde kirungi nnyo ate minisita okugenda balwanire mu field wonna naye ekyo tujja kukitereeza. Kakande ategeeza nti okunoonyeza kwe bakakolawo kulaga nti RDC terina kigendera kibi ekyokumenya ennyumba nga minisita yamulumbira bwereere. Kubanga bonna era bwe tuba tubalonda nga pulezidenti abalonda amakinga sure nti abantu balonze beebo abalina ebisaanyizo ebimala okufuka ba RDC Ndege naye waakwetaba mu nsenkano eno olunaku olw'enkya okwongerera okuttaanya ati Kakande aluŋŋamiza nti singa kinaazuulibwa nga minisita yasibuukira empisa mu bantu ensonga za kwongerwayo wa pulezidenti Museveni. Sigamba nti kyekisoose si kyekisoose ate sijja okusembayo naye nga tujja kugenda tutuulya ne ba cabinet ministers nti si kirungi kugenda kulwana nabo bwe tuwulira ensobi gy'alina ffe nga bakama be tumukwateko. Alabudde ba minisita okomya okuyisa amaaso mu RDC nga baswaliza mu bantu. Tibali incompetent at all. They are very much competent. Abamu balina experience mu buyigirizi obw'enjawulo. Minisita tayinza kuggalawo ofiisi ekira kyogedde na busungu ofiisi tasobola kukiggalawo ate ofiisi ya pulezidenti wagiggalawo wiigwe administration esigalawo nolwekyo minisita tanakuggalawo ofiisi. Mu katambi akaweerezeddwa Minisita Mutasingwa kalaga nga bwe yatuuka mu kifo kino RDC Ndege yasooka kwogeramu naye mpola nga amusaba amunnyonnyola ekyali kituuseewo naye nga minisita tawuliriza. Stop it! We don't evict people. It is not You're evicting somebody's house. Why are you breaking it? Robina Nantale yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ahol minisita nekwata essimu yange nekukubira n'ogaana okukwata amasimu gange otegeeza ki?